big bump nga bagamba kirabika expecting inshallah nze kambabuulire ebintu bye nnina okukola kwagala kuzaala kwagala abaana bange mwami wange bantu bange famire yange binasigaliza abafaani bange kubaweereza nnyimba so si kipya okitegeera okundaba ne bampu ndi mukyala mufumbo okitegeera ibyo okundaba nti oba olubuto oluvuddeyo its okay ebyo byennyina okukola bannange ate okitegeera kati byebimu ku mirimu gyange egy'omu mutwe kuzaala okitegeera kati kyo nja kikola ga mwewunye nnyo okitegeera nga nawe nkusabira osumulukuke bulungi inshallah mumuzuuminge kusabira ozaala omwana ow'omukisa omwana ow'amaanyi abeere ow'amaanyi mu ggwanga lino n'okuyisawo osumulukuke bulungi abeere omwana nga mulamu talina walimu wonna ng'ali happy healthy nga mugezi alete emikisa ku gy'olina agigaba ebintu byeyongera okutambula abaana bajja n'emikisa naye n'ono tumukwasa emikisa gyonna mukama amuleeta kisa obulamu bwo kyogamba ageze bugezi mwali naawe mwali ono mwana sewe naye bulijjo ebintu obinyumirwa nga mukisiba ku nze nti nze nyisinga okunyumirwa ebintu kumbe naawe naye akulabisa gyo It's surprising. Surprising nze nnyo? yes Why? badde sibalabanga kumwembi What do you mean? Anti nze siri muntu wa mwamanyira bayimbi ba kamera bwe buzibu. Siri wa kamera bangi, nze siri wa kamera. Abantu bange mbana beeno. Kitegeera. You'll be surprised I'm so friendly with so many people. Bwe mutasuubira. oli friendly nnyo n'abantu bwe tutasuubira Yes, because mwe muba ne propaganda wammwe nga media biki kitegeera. Anyway, kanjike timbuza. propaganda mwe muba nabo No, not me, not Lydia. okay No. mukwano go Karunato ngali atya bannange Jali mulungi, ndi mukwano gwa buli omu. naye mbadde specify nze nengamba Karunato Kulwaki? kuba kyaliwo Yeah, jali mulungi. friendship yamwe gwe naye munaye buli omu yajogerera ebiwanvu buli omu nayogera kiki buli omu nayogera kiki Walai mweddemu. The sigenda ku explaining my friendship with different people to the media. Sisobola. That is not Jasmine. That is not me. Siri muntu wabyo kukakasa. Mwe mufindinga gye mwagala omanya mu kidiginge mujja kifuna. how is the federation Good. Very good. abantu tulaba badduka mu spice oyo yaddusemu Genda okibuuza ye. Tombuuza abantu. Genda obabuuze lwaki bavuddemu. lwaki okyaliyo Because manyi omugaso gwakyo ne benefit gye ngenda ofuna at the end of the day fe abasigaddeyo abaliyo tumanyi kye tuliko ate later abantu bajja manya kye tuliko abalala ate kigenda gasa bonna n'abataliyo n'abavaamu n'abagivuma n'abakola ki for me I know what is there so okay yeah otusuubiza okolayo ki concert ekinene kijja no honestly kijja this year namwe mugira erimu a lot of drama I don't want to Oshitegedde. Namwe mumulaba abayimbi. Yeah, come on, yes. And nze siri muntu wa bintu ebyo so ate nakirala nane ebirala bye nali ntegese ebya waliwo onawo manya abantu ba industry abantu bayiwa abantu bingi byembaddemu man this year it's been hard but kijja kuggwa era egenda kubaawo. Wakuwezesa ejobutemeka +1 je mweno manya oyina alaba +1 okitegedde kasaba +1 manya omuntu but toyina manya emyaka gyaki. okay If you're my fan, you know how old I am. okay tetujja kibuusa maaso oli tiimu ki oli tiimu iPhone oli tiimu Nokia tombuza bintu ebyo nze ndi muntu wa Unity Federation stands for unity. Definitely you know where I stand, all of you know, but tetwagala bintu byakola ntogala bintu byakuwekuba kubanga federation yajja kuteeka abayimbi together to fight for this industry, for the better of the industry. Buli wetwera wamu bwetu nga tukwatagana tugenda wala so saga nyo bintu byakola na mani yasaga tobanze mbewala saga bintu ebyo sibyagalira ddala. Twagala unity, twagala abantu nga mukwatagana. Fete twezala wafe tuli bantu bamu twesupportinga
That's how Nigerian artists batusinze, because they're supporting ebyokulwana bya dadi mubiveeko bambi mbasaba ate media bambi mubiveeko mubipushinga nnyo. The industry right now yakyuka bintu byakwataganira wamu. It's teamwork. This is the era we are in right now. Okay. Supporting each other. Yes, please mube mbyokulwana. Okay, bagambe enkolagana yammwe ne omukulu Edikenza ate kati yaddamu nnyo n'okusukka bwe yali luli. Mbuza sibimanyiiko saagala ombuze kasita oyogera erinnya ly'omuntu sijja kuddamu. Genda kubanga mubamanyi mugende mubabuuze. Kitegeera munze n'abalala bakubuuze December munze n'abakyo bakubuuze. Waliwo ka video akasatulating ku social media mu kivulo ky'omwami Misa Kisemagula. Meanwhile, I love this question because sibeyanko mu camera from that time. In the abantu bange anyway nze ndi blessed nti bafani bange bamanyi what I am and what I stand for. Siri muntu wa ntalo, siri muntu wa I even met Rema. We've met Rema. Me and Rema meet all the time so much. That shogerako nnyo. So media mukola nnyo okugattagatta bu video biki ebyo. Me, I would never say anything bad about Rema. Rema is my friend. And she knows. So I don't need to explain to the media or to the people. As long as me and her are good, we are good. Oshitegeera. So ebyo byonna mubi. No. Mukwano, it was a no. You got something. You got gendo chibuze ne Karo. You got something that was happening on stage. Ne mukigatta. Neno kyetwaliko ne Karo. Oshitegeera. Mwakikolako era ku show ya Freedom City where I was seated on a table with Eddie Kenzo. It was another show. Mwajigatta with the show where Rema was performing. Nemujigatta. Nenga those were two different shows. Naye abantu wa social media bagatta mwenna mukimanyi. So sigenda kwennyonnyola kwekyo. So abakitegedde bakitegedde. Kubanga nsisagala kwennyonnyola nnyo. I don't really want it. I never do it. Yes. So naye abamanyi bakimanyi. Kyo oyinza omugamba mu kaseera kano ne bafaani be abalowooza nti ddala wali oyomba No. I don't need anything. Rema, gendo buze Rema, me and her were good. So sagala ko explain to media and everybody, you can take what you want. Shtegera, me, I know what I am and who I am. And Rema, me and Rema have a good relationship. We have no problem. Just 2 weeks ago, we were in the same charity. So you people should pick these things. Mubabuze, you go and ask them. You ask them. Kasita we bali wano leero, you can ask them. Yeah. I love that. Yeah, because that's how I spend my birthdays. Nagenda ekawempe Kirudu, where there were abakyala abava okuzaala antenatal ward. Abakazaala abagendo zaala, and it was so beautiful, it was so emotional, it was heartwarming. I was so blessed. I met different kind of mothers. Abazadde abane abataano, abazadde omu, nange njagala zaala abalongo ne bampa n'emikisa. Kwegamba the birthday yange yali very, very beautiful and blessed. I was so blessed and had the best birthday ever. Yeah, buli omu asalawo kyayagala. For me, anyway, wolaba nkoze party, that party nazikola mu lockdown because tebatukizanga gena mbantu, you know. So we were like doing indoor parties. Naye because the trial mu COVID, I had to go out. As always, I step out on my birthdays and akasembayo kunze Lydia musically. Mugenda kiraba. Kasamanya nti nsirise namwe mwebuze lwaki. Kijja. We've had management yachukamu. Mujja kimanya. Geno kimanya. Waddira omukulu gwe bayita bushing. Mugenda manya byonna. Choyanza nyali. Yeah.